abagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira eddagala ly'amaanyi g'ekisajja Herbal. Nzize nkola videos nnyingi oba audios nnyingi ku nsonga y'amaanyi g'ekisajja, tukole techniques zino, tukole kino, tukole kiri. Naye leero kangabaneko nammwe oba kansharingeko nammwe eddagala ly'osobola okukozesa okugogola emisuwa egyo, okubeera nga at least omusuwa gwo gubeera kiriya wali wonna wansi. Nabagamba nti omuyimo gw'omusajja guwangaalira ku ntambula y'omusaayi gwo n'omusuwa gwo, emisuwa gye veins. Kati nkimanyi nti si buli muntu ali ku channel amanyi Oluganda, they just speak a few, ebimu bambi ne bibalema otegeera. So emisuwa it's veins. Kakati tugenda kwogera ku ddagala linene engeri gy'osobola okubeera ng'oliteekateekamu olyoka olifunemu. Ekisookera ddala ogenda kufuna omuti gwe bayita entaseesa. Entaseesa eyo tuba tugyagalako ekibajjo kyalyo. Ekibajjo kyeki like stem otemako ekibajjo oba ojjako ebibajjo. Then ogenda kunfunira omulondo ffenna abasinga tugumanyi bagutunda, ofunanga mukalu ogwo guteeka ebbali gwokka. Then ojja kunfunira emmwanyi eŋŋanda. Emmwanyi zino ze njogerako zirimu ebika. Kati jjukira waliwo emmwanyi ze batabikamu nga si eri emmwanyi eŋŋanda ffe gye twakozesanga, kati ng'ate eno ya njawulo oba kitegeereza emmwanyi enzungu si ze njagala. Funa emmwanyi eŋŋanda. Bw'omala okugifuna ogisime ofuneko emirandira gye twetaaga. Si mmwanyi nga yo wabula twetaaga emirandira gy'emmwanyi eŋŋanda. Then ogenda kunfunira ekifumufumu. Ekifumufumu kino kyangu funa kuba kikula buli wamu. Kyekirungi kyakyo kikula buli wamu, bakikozesa nnyo ku kifuba. Naddala abaana ne waba alina ssenyiga okifumba n'omuvumbavumba bw'oti ku nnyindo. Kirungi nnyo wabanga kibbebi kirina ssenyiga, so ndowooza kyo oba okitegedde. Bw'omala okunfunira ekifumufumu ogenda kunfunirayo kaamulali. Kaamulali ono gwe njogerako, buno bukaamulali obuganda obutini oba obumanyi bubeera bukaawa nnyo. Ojja kunfunira bukaamulali obwo, onfunira emirandira gya kaamulali oyo. Tetwetaaga kaamulali nga ye wabula twetaaga ki? Mirandira. Kaamulali yo ojja mwetaaga ng'omulya buli. Tetugenda muteeka mu ddagala lyaffe, tetugenda fumba kuba lino eddagala tulifumba bufumbi. So ojja kubeera nga onfunira emirandira gya kaamulali oyo ogiteeke wali. Bw'omala ogifuna ogenda kunfunirayo akatengotengo akatini. Va ku kino ekitengotengo abakyala kye bakozesa okusika enfuli. Njogera ku katengotengo. Oba tokamanyi ojja kubuuza bajja kakulaga kaba katini. Baganjala akatengotengo akatini. Bajja kakufunira. Then ekirala ogenda kunfunirayo embaluka, ebibajjo byayo. Nayo tuba twetaaga bibajjo. Ogenda kunfunirayo omukandwa, nagwo ogenda kunfunira bibajjo byagwo. Omuti ogwo ofuna ebibajjo byagwo. Then bw'omala okubifuna bulungi nnyo ogenda bigatta wamu obifumbe. Bw'omala okubifumba naggambye nti bw'oba onfunidde omulondo gwo guteeke ebbali. Kati omulondo guno gwo ky'ogenda ogukola ojja gukolamu ensaano. Ensaano nayo tugenda gyongera mu ddagala lyaffe tugenda okufumba. Naye yo gikola ensaano ebeere wali ebbali. Oba si kyosobola okulaba, olaba akakuta k'egundi, akakuta ka omulondo ogwo. Omulondo ogwo gulina akakuta, then gulina n'akasikini ak'omunda. Osobola opiiringako akakuta n'okagira n'okakolamu ensaano n'ogitereka. Then kiri kisikini osobola okikwata nakyo n'okifumbira munda oba ka stem, kaŋŋambe ka stem kaako. Osobola okakwata nako n'okafumbira mu ddagala lino tugenda okufumba. Bifumbe bulungi nnyo ebintu byaffe bino eno. Bw'omala okubifumba ojja kufunayo enniimu kubanga tetugenda kubeera nga tubifumba nga tetunywako mulundi gumu ate ne tubireka. Kitegeeza ogenda ddifumba olinywereko nga wiiki. Kati eddagala lino obutoonooneko ojja kwetaaga enniimu. Enniimu eno ekuyambako. Osobola ogisalaasala like mu slices ng'oli kufumba ddagala linaatera okujja n'ogiteekamu n'ebeera nga ebeeramu egenda kukola nga preservative. Eddagala lyo obutoonooneka, kunaanuuka, kuwunya bubi, kikuyambako ku nsonga eyo. Bw'omala okufumba eddagala lyaffe eryo, then ogenda kukwata ensaano yaffe eri ogyongeremu otabule. Ng'omaze okubeera ng'olifumba olisengejjeza bulungi nnyo, obitabule bulungi nnyo n'ensaano. Oteeke mu ccupa yo oteeke awo. Eddagala lino ogenda kulinywanga emirundi 3 olunaku oba emirundi 2. It depends ku nkola yo.
oba engeri akadde k'oba osobola okufuna. Bw'oba oli muntu ng'osobola okufuna akadde nti nsobola okulinywa wakati mu lunaku, kiba kikola amakulu n'olinywa emirundi 3. Likuyambako kugogola misuwa egyo. N'oba ng'oli musajja nga amaanyi oyina, erino ddagala ddungi teririiko n'ekyo, likozeseeko once a while. Gwe ng'olina amaanyi go just likozese once in a while kugogola ku misuwa gyo. Naye bw'oba nga tolina amaanyi ga kisajja, omukazi omumalira mu bisambi, oba wakatandika n'omala ate n'ogweri, baneekamba bwire teri kisinga kuluma mukazi nga kumweyambuza n'omuweeweeta n'omala n'omulekawo nga tolina ky'omukozeeko. Bakazi batini nnyo abalinza okutegeera embeera gy'olimu. Abasinga bafuna busungu ne batambula ne beekannaamwa ne beesammula oba ne beekola biki ne batambula ne bakola ki ne bagenda. Batini abategeera nti bambi omwami ono naye alina ekizibu ky'ayitamu ky'ateeyitiranga ye. So mu mbeera eyo y'emu nja kusaba nti ky'oba olina okukola kya kufumba ddagala eryo onyweko mpolampola paka bw'ojja okulaba results. At least oluvannyuma lwa wiiki ng'eddagala lino obadde oliriko constantly, nja kusaba ogezese olabe oba bitandise okukola. Kye ngenda okugamba nga bwe nabasomesa nti eddagala terikolerawo kubanga ono si baliita batya si lubalula, nti lubalula omunywa there and then omukira ne gusituka, omulimu ne gukolebwa ne gugwa. Awo ate toddamu kuyimira lubalula, olina kuddamu kukola ki? Kunywa lubalula abaako ebbanga lyakola. Nti liriddyo lino lyenkuwa olifumba n'olinywa ne litereeza sisitiimu yo mpola mpola. Naye lubalula omunywa nga bw'olaba bw'omira Viagra, omukira ne guyima bwaggwako aba aweddeko. Oba olina teekako mulala ate okuddamu okubeera ng'osituka. Kale byebyo ebyange abasubscribing eddamu bale kwekuumira ku Ssenga Faith, mbaagala nnyo. Gwe omupya nga waakajja kansuubire ojja kuba otwekettako ng'osubscribinga, ate gwe omukadde asharinga commenting okola kyatteeno Omukama akunkuumire era akumpeere ky'osinga okwagala. Kaakati gwe nga audio eno oba video eno togiwuliriza ku channel yaffe ng'olina gy'ogisanze eyo, mukwano nkukakasa nti eba evudde ku Ssenga Faith 256. Jangu ku YouTube ogenda mu search bateekamu ekigambo Ssenga Faith 256, bajja kuleeta butereevu ku channel yaffe, osubscribing obeere ng'otwegattako. Bw'omala okusubscribinga ojja kulaba akadde akapoopinga oba akajja wansi awo nga wakanyiga ekigambo. Kakooneko okubeera nga tomisinga notifications zaffe nga tulina kye tutaddeyo, kuba tukola lives, tukola ebintu bingi nnyo. So ojja kuba tomisinga. Gw'olina ekibuuzo kiteeke mu comment section, ejja kuba nkuddamu. Alina ky'otoolako, ky'oyongerako, ky'owabula, kozesa comment section obeere ng'onteerawo, nja kubisoma era nja kuba nkuddamu. Mukama